gye buvuddeko President w'ekibiina kya National Unity Platform mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu ggwanga ery'Abongereza ku mukutu gwa BBC yawaayo endowooza ye ku tteeka ly'omukwano gw'ekifuulannenge eryayisibwa wano mu paalamenti y'eggwanga wabula nga bamu ku bannayuganda baasigala si bamativu olw'ebyo bye yayogera nga bangi balowooza nti Kyagulanyi awagira ebikolwa bino. What's your view of this anti-homosexual law? You say it was introduced to... Do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. So that's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Again, you would not answer. I would be very cautious because I know that it was largely targeting us as the opposition, mainly myself. Olwaliro Kyagulanyi avuddeyo n'atangaza ku nsonga eno n'ategeeza nti bangi bamufuna bubi nga kati kino bakikozesa okumunafuya by'obufuzi. Regimu ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono wabula gavumenti ya Museveni ekati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Bw'abuuziddwa ku kyababaka abayanja etteeka lino mu paalamenti agaanye kino okukyanukula era bw'ati bw'alambuludde ensonga eno. Banga kibookeza bafaagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. Kyokka agamba nti yetawagira mukwano gwa kifuulannenge kubanga naye mufumba eri omukazi kyokka nga talina gwasalira musango nga y'omukulembeze. Proud si luma mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Omubaka Muwanga Kivumbi nga ye minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ey'ekisiikirize alambuludde ku nnyongereza y'embalirira y'eggwanga eyayisiddwa ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde ng'eno agiyise yakwejalabya kyokka n'ategeeza nti mu nsimbi ezayisiddwa mwe mulina obukadde 1,000 ez'okuweebwa buli mubaka ng'enguzi. 100 buli omu tuli ababaka 529 bogattako n'eza administration yawe 5 tono buli omu baba atutte milioni 10 oba olina milioni 5 nga bilioni 5 nga mu mwenda. Bino olugudde mu matu ga Kyagulanyi atabuse n'asaba bannayuganda okutunuulira ennyo ababaka baabwe balaba n'ali ensimbi zino z'agamba nti zandibadde za kuzimba amalwaliro n'amasomero. Musobola obbasanga ku Mwenge mu constituency mu Sabuna mu Lwaki yonna gye muba mubasanze ne mubagamba gundi oli kusendeza ffe ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ayogedde ku nsonga y'okuzira entuula za paalamenti ng'ategeeza nti kino kyali kituuza okutuusa ng'abantu ababuzibwawo balabise. The opposition to trust the team in parliament because parliament matters arise every minute and it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions. N'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavumiridde ababaka abagenda mu paalamenti okulya obulya ensimbi nga bano tebafudde ku biruma bannayuganda era ne bawera nti baakubaboola. MP ali mu paalamenti ya Uganda agera kufuna milioni 10 ez'obwerere nga talina kyazikoleredde yadde n'omulundi n'ogumu naye nkubiriza bannayuganda bonna oba olina MP gw'omanyi yenna tubateeke ku nninga teri kulya milioni 10 eyo ssente y'ekibi. Ensonga y'abantu baffe bakwatibwa era babuzibwawo kyenyamiza okulaba nti gavumenti yeesudde gwa Nagamba yeri mutulimbalimba kino nakiri negate ekituufu abantu bakola ki bakwatibwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV Agaalero.